Ameri obufumbo bwo bwakulema bwetaaga okutereeza genda osootinga ensonga zo ne taata w'abaana bo ewa mwami Katumba si yakuzaalamu abaana gy'oddukira gy'ozungira. Hope Shifa okyalina olutalo olw'okunoonya ezzadde mu nsi. Sooka ogende onoonya ku bamaama nnabuzaana bakuwe ku zzadde ly'abaana. Okitegedde obufumbo bwa Sherry Matovu bwesonyiwe ne relationship ye n'obulamu bwe. Gwe full figure tetolina musajja gwe wali otulaze wamulwatu nti ono this is my husband aliwa ogenda obuukira ono noono yebbaawo ye boyfriend wo ye yavaayo n'abalaga ku musajja nti ye mwami Thaddeus Katumba kati n'addamu n'abalagako nalebo. Okitegedde sooka otulage ku musajja gw'olina akusula mu kifuba ng'omukakasa nga takwegaana olyoka odde omanyire Sherry Matovu. Okitegedde gwe nnya bonna alongo kitone lwakuba gwe entalo zo sikyaziwulira nnyo naye naye wamulumbanga nga tusirika. Sooka ogenda otereza obufumbo bwo n'omusajja akusula mu kifuba ne bizinensi zo olyoka odde omanyire Sherry Matovu. Mulekerawo kaabya munnammwe, mulekerawo mumalako emirembe, alina abaana bakuza bamutunuulidde. Okitegeera mulekerawo alina abaana abakuze balina okulabirira. Erinnya lye muzannyiramu alina abaana, alina famire, aliko nnyina amuzaala, alina baganda be, ekimala kimala. Mugende mwesootinge n'abasajja bammwe ababasuula mu mayumba. Okitegedde temutandika kuzimbira linnya ku Sherry. Ameriya genda eri ku bondi tata w'abaana bo gy'alina bondi weetereze. Bajja bo bakulemye okulwanyisa olwanyisa Sherry Matovu. Okitegedde ono anti Zube sijja musabula kubanga bano be bamuwa amawulire oli ye mukozi w'amawulire. Okitegeera naye abakyala mulina ebizibu ebibamala ne mulingiriza ebitabakwatako. Mulingiriza ebifa mu maka g'abannammwe nga ne maka gammwe mujjudde ebizibu. Musula mukukunadde temulina basajja ate mulumba bannammwe. Bizinesi ze batuulidde mu maduuka babagoba mulumba bannammwe. Mulekeraawo ekimala kimala tukooye bannantagambwako tukooye. Ameriya genda osootinga obufumbo bwo nebbaawo ne taata w'abaana bo. Genda olwanyise bajja bo ab'omu lwatu abamanyikiddwa bwe mugatta omusajja gwe wazaalamu abaana. Sherry mwesonyiwe. Hope Shifa genda maama osamire. Ono yasamira n'afuna ku zadde. Genda osamire bannaalongo bawe ebyabwe. Genda bannaalongo bawe ebyabwe bakuwe ku zadde. Sherry mwesonyiwe. Okitegedde ekintu ekyo? Genda onaabe ku byogo ofune ku musajja kaabira akulwanira nga tolwanira mulwanire ng'omulwanira mu ntalo. Okitegedde? Leero nga bukyanga fulufiga yetenda okuvuma giro basanze ono abakubye kakota eno kibayita okukuba left right center nga talina kyeyeebuuzizzaako. Bannange waliwo abantu abalina ekitone ekyokuvuma oba ekyokusabula, omuntu n'ayogera nga talina kyatidde, talina gwe yeebuuzizzaako. Naye ono leero bonna abasabudde era munange bwe batyo ebyabakyala munange tebiba byangu. Oli yatugamba mbu yasuubula entalo ku bbeeyi rayisi, mbu munange waba tazifunye z'okusuubula oluusi azeewola. So kati awo wetuli nga tuvuddeko munange ate ye musajja mukulu Fred Kajubirumbuye alabudde Haji Bakaluma n'agamba nti munange oba tosirisizza mu mwago ngenda kwabya. Netugamba lutuwe kiki kyalina ekyo kyasirikidde kyetubadde tetumanyi. Wojja ekigere wenkiza lwenajja lwenakukolako akatabo ojja kitegeera nti ensi emanyi. Wabula nze nga sinnakujjayo amawulire gakujjeeyo ate ensi ejja tutegeera gwani. Omuntu yasomako nga bwoga nti wasomako oli intelligent era olina ssente omanyi n'amateeka abeerako ebungereza. Ekyo kibayita etteeka oba okimanya and you have to follow procedures in case waliwo complaint yonna. Bw'ogamba nti obeera ku social media oba okwoyogera n'abantu nga iwa influencer n'ogamba nti bakuteekamu kamera, teri muntu akola kintu kituufu atakkiriza kamera. Teriyo muntu akola kintu kituufu nga takkiriza kamera. Omwami olagamba ali muri estate yabeerako ebwongereza mbwe era azimba ebizimba alina ssente empya n'enkadde, ezo ssente zo tezitukwatako bati twetaaga bwerufu. Bw'obanga tolina mukolo mulala kkiriza ensi etegeere gwani
naye nkutambulizaako kamera zange abatalabe bino mu birabe. Nyimiridde mu kamera nga njagala kiggwe ezo gitugenda ziggula. Wawaddewo okusika omuguwa ku ttaka erisangibwa muri sel mu Kajansi wakati w'enjuyi bbiri okuli olwa famire y'omugenzi Bernard Kanali ne Haji Yasin Bakaluba nga bombi balina ebyapa nga buli luuyi lugamba nti ekyapa kyalwo kye kituufu. Polisi yali yaganye enjuyi zombi okubaako kye bakolera ku ttaka lino wabula Bakaluba yazze ne tulakita wetiye n'atandika okusenda nga ab'enjuyi y'omugenzi Bernard Kanala beekubidde enduulu ku polisi era n'eyimiriza tulakita n'ereeta omupunta wa gavumenti era n'alipunta lyonna nga baakubuulira buli luuyi ekivudde mu kupunta. Wabula bino byabadde bigenda mu maaso Bakaluba ye yasoose okwebalama kamera zaffe n'atandika okukwata akatambi ne bazze nabo ng'alaga ng'abali ku ttaka lye bwe bali ababbi. Abakyokiyayiwa nti mbadde omanyi ekintu kibeera kyangu mwe namutandika okugenda n'okola ki. Ono era alumbye omusasi waffe nga bwamutiisatiza nga bw'ajja okubaako kyamukola singa afulumya emboozi eyo. Omusajja abeere Bungereza ng'olina ssente n'olumba munemulonga nti ojja mutuusaako singa n'afuluma egguliro eryo olina ki? Ogenda mutuusaako kitubuuzo ogenda mutuusaako ki era olina ki? Gwe obuyinza omuntu yagamba nti wasoma wabeerako Ebungereza omune wabeera Bungereza emyaka egi aba amanya amateeka abeera mwerufu kubanga mu nsi ezo basooka kusomesa bwerufu. Buli kyonna kyokola mu nsi z'abazungu basobola kusomesa bwerufu. Bw'oba ogamba nti ssente z'ogamba ozirina nga teziri mukono mulala ogamba otya munnamawulire takuteekamu kamera ojja mutuusaako ole bw'afulumya emboozi eyo. Gwe agamba nti waliko Ebungereza mu nsi zino basooka kusomesa bwerufu mu mateeka. Kati gwe agamba nti waliko Ebungereza nga tosobola kukkiriza mateeka gateekenga ekkoosi yaago. We nkutambulirako bulungi nnyo nkuddamu buli wamu nkutambulirako. Profile yo njirina buli kimu byokola byonna nkutambulirako. Oga nti obeera si mukulu genda mpola kankabaddize wano muwulire bulungi nnyo byayo emyaka 23. Omupunta wa gavumenti ayise enjuyi zombi abatakkiriziddwa bannamawulire n'abategeeza nti waakubabuulira bye bajje wano mu bwangu ddala. Poliisi eragidde enjuyi zombi okwamuka ettaka nga kati liri mu mikono gyabwe paka nga bafunye alipoota okuva ew'omupunta. Ssentebe w'ekyalo kino Sally Godfrey asabye minisitule y'ebyettaka okugonjoola ekizibu kino nga bukyali kubanga naye yeewuunyaawo okubanga ettaka liriko ebyapa bibiri nga byonna byakolebwa gavumenti. Mazeeko emyaka egisukka mu 2 nze kyewuunyisa nnyo nti ettaka limu liriko abantu 2 kyokka ng'ate bonna balina land titles ate nga ministry ya lands ekkiriza nti zino mbintuufu era nga byonna ebinaabeera wano tulowoleza ddala nti lands office eri accountable. Ye Bernard Kamara nga yakikiridde famire y'omugenzi Bernard Kanara asabye bayambibwe. Ettaka lyafunibwa mu mwaka gwa 1900 eryagabibwa ku bajjajjaffe ne bafuna ettaka eryo teritobyuma n'agabana ettaka sukwa mayiro ziri 6. Amateeka weegali ebyapa biba bifaanagana basaveya babaddewo bagenda kukola lipooti kumwetulabe aja atuula wa bw'anaaba yatuula mu kyoto nanze nzira ku bbali bw'anaaba yagenda okutuula wa bbali nze nga ntuula mu kyoto. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango ayogedde ku kya poliisi okuleeta omupunta wa gavumenti okwerula ettaka lino. Amugambye nti munnange nze nnyina bingi bwino nyina mungi wensalawo kubanga munnange nkuteekako akazizo nja kukakuteekako era n'abawamu kasampa katini oyinza okayita ka sneak peek ekwebyo ebitono nnyo ebyamanyi. N'agamba nti ebyo byokka biyinza okusayira esinga n'omanya nti munnange wensumulula kijja kuba kirala nnyo. Tuvuddeko eyo omwami yavuddeyo okuwulira enjiri ya protest vote n'abagamba nti munnange nze nno siwagira Kyagulanyi nti nze mpagira ideas Kyagulanyi ze yaleeta.
nti era omuntu omulala naye wavaayo n'aleeta ideas ezo tuba tumugoberera ayina ebigambo bye yawuliridde oba byawulira naawe n'ojjamu enjawulo nti munnange gw'oli eyo olinze eki lwaki siwagira Kyagulanyi wabula mpagira idea Kyagulanyi gye yaleeta ekyo twagenze ne tuziika mwannyinaffe Marinos naye nga tumuziikira ki abasajja abaamusiyaga ne bamala ate ne beewaana kati olwaleero gwe bw'osirika n'otuulaawo mbu nze politics tankwatako enkya lujjawuwo bagambe so kati olwaleero nze nkutte ebintu bino kubanga nina abaana ab'okufiiririra gwoyinza oba waveeyo gye wava oba lyantondo oba busoga n'ojja wano biyinza obutakwatako kuba oli toli wammwe naye keera ku makyo ddeyo ewammwe mu katundu w'obeera omalewo ewiikeeti ojja ommanya nti ekituufu binkwatako nti politics ankwatako banaye ne bw'onookola obukadde bwa ssente waliwo we butagula baganda bange bagambe omusajja okuvaayo n'agamba mbu bannange olwaleero yakoze ne posita n'agamba nti kati tugenda kusekiwalinga biri bye twabbye mugende mugikebereko bw'oba oyagala kebera ku posita y'omukulembeze mwami Museveni egamba nti kati we are going to secure what we've gained ekitegeeza kati bagenda saakedize babbye olwaleero mulago erimu mulago kati ebyo bye bagenda okukuuma kati gwomanyi gwawoza tebinkwatako politics tankwatako sigala mu mbeera gy'olimu tubeera nabo tutuula nabo bannange tugenda mu protestive vote kitegeeza ki noonya akalulu kakuume mukabale mwenna bwe mumala mukagoberere paka ku ttale ssente byabaka matumuwe akaseera akazibu bwe bukya ku makya byabakama n'akwata mu kalulu kaffe bannange ffenna tweyiwe ku ngudo okuva wano paka okuyaadi si kizibu nnyo kubanga ye future yaffe lwe lunaku olwo bagambe bakuwulira bannange entebe y'omukulembeze yesalawo future yo omukulembeze asalawo kinene nnyo ku ssente z'olina mu nsawo zo bale tebabimanyi gambye eriita y'amafuta bwekka nedda ku 13 kitegeeza osigaze 12 olwo oba tolina ssente mu nsawo yogera ku booda gyenvuga bannange bodaboda ya bukadde 11 waliwo akakadde akamu g'osuula obusozi kitegeeza ogenda ba ne depression n'amaka gagenda kufa tosobola kunoonya bukadde 11 bwa boda eyo n'olowooza nti tobeere na depression amaka gagenda kufa obwongo obugenda kufa buli kimu kigenda kufa olwaleero abasuubuzi bali eri bali mu kwekalakaasa naye nga beekalakaasa lwaki omuchina afuuse omuchina singi luli yavaayo ne yeewaana mu tugenda bagoba mu Kampala wabula gwe singi nkulabula tokola era singi my friend don't make that error because this is Uganda, this is not India. In India we cannot even pass your immigration. Bagambe baba. So, baganda bangenzes, kwebereremu, nololonda akalulu, kuma akalulu, buli omu kikukakatako kubanga eno future yo sawa ya kugobe n'alemu mu future yaffe. Bakutte ku baana baffe kibagambe. Lwaki omwana agenda mu gaali ye n'alemu n'akomawo ewuwo? Mugalire mugobe kuba bali bannamyalo bo tebagenda basiba ate mwana wo gwe bagenda osiba nawe kenyini ewaka akomyewo nawe kenyini bagenda kutwaliramu luno olutalo ate mukimanye oli mwami Museveni talina kyabeekuyako kali kabinja bwe kati akatonotono akajja okubaako bye katwala ebyaffe olwaleero bagamba kati tugenda setwalinga ge tubbye banaye twebereremu tetulinaayo nsi ndala bali basobola okudduka balina amamundu basobola okugenda e Congo ne bafunayo akafo ne bawambaako basobola okugenda ewantu wonna wonna ne bawamba eyo kubanga bo mubamanyi babbi kati nze ogwange ngukoze maze okwenziika bagambe ensowera ensiru yegenda n'omulambo mu ntaana ensowera ensiru yegenda n'omulambo mu ntaana baligenda nagwo bwe mbanga ndaba Marino singa yafudde tolowooza nti ndi musiru nange okujja ku kkubo kitegeeza waliwo idea Kyagulanyi gy'asitudde nze sibazzaako ngalo alaali sibazzaako ngalo asayinawo naye nga banaye twebereremu loonya akalulu okalonde okakuume bwe bagabba kweyiwa ku makubo protest vote kitegeeza kisibawe
gwe nanyini boda giteeke mu nju Museveni awule kyakwekwasa kale jangu na mikono gyokka tugende nga tuyiba tuliyamba n'embwe mpaka ku kkubo nga toyina wadde kireetera musirikale kutema luyi owajja ati ogu atukoneko lwaki owajja ati omu akukuba omuggo ng'abaana abalala 10 bali awo kitegeeza owajja ati omu bw'akuba omwana omu ffenna 10 tumuyiikire ekiboloka kya tiyagasi nga bakireese otubukusa kale ffenna 10 tukiyiikire nze nyinza ofiira mu lwokaano kubanga nasazeewo for the future of my kids. Alaali I got kids. Yasazeewo ku lw'abaana bwe okitegedde etegeeza bwenfa leero abaana bange kiriwandiikibwako ne mu histole nti abaana b'omusajja oyo yalwana nga essaawa ya leero mulowooza bajjajjaffe tubalina mulowooza lwaki Uganda yesingamu abavubuka lwaki temuli bakadde babasalaasala mu nsiko bakwera olekisi nje yanziza muganda bakwera olekisi n'amaazi bajjajjaffe babasalaasala mu nsiko yensonga lwaki tetulina bakulu baffe tetulina bajjajjaffe bakwera olekisi bakwera n'amaazi naye nga baganda bange twebereremu bwolwo tulonda akalulu ne bwenaba mulokole nze ndi mubuulizi wa njiri ku kkubo naye tosobola kugamba muntu mbu Yesu akuntumye ng'enjala ekuluma emuluma ekitegeeza tutegeere tugule obwongo tutegeere ensonga tosobola kutegeera bya Yesu nga tomanyira constitution yo Nabi Muhammadi tosobola kutegeera ng'olina amazambi weetaaga okufuna wudhu naye nga sabbuuni wakakaaga akantu katono nnyo lasita ye buladi wange bazadde baffe bagamba be basiru naye ate bazadde baffe abasiru bakuma ika ne ika ez'amataka ffe abagezi ffe tuli mu kukoloboza tuli mu kugaba amataka buli bw'ogaba ettaka oba ogabye ggwe yowa biyingi oba ogabye fyuca yo oba ogabye fyuca y'abaana bo imagine tubeera tutya mu mizigo ng'ate tuli bannayuganda kani imagine lwaki abagwira bajja wano ne bagifuula safe heaven ate ffe bannannyini nsi nebeera tyrant ffe abannannyini nsi nebeera hell banaye twebereremu tewaliwo kaseera kalala nze nina okgenda mu bantu eri yonna buli wamu obagambye amazima mbakubyemu dulaivu twebereremu lowooza ku nsonga lwaki wazaalibwa lowooza omugaso gwo ku nsi bwavuga piki olowooza wazaalibwa kuvuga piki eyo waliwo enkwaso waliwo gwe atali ku pikipiki waliwo gwe atali mu kawoteeri katoyo gwoba weesumululamu gwe tegeera eddembe lye ery'obwebange in Bobi Wine we trust gwokimanyi nti nno kati kiri ekizindaalo kiwogana naye kino ekyange kiwogana bayinza okujja ne bankwata that is noise pollution kinene bakireka we batyo balina akatengo okitegeera ate gye tugomba okutiitiira gye bagomba otufu tukalako etegeeza tubongere obbapika nze ngenda street ku street mpaka gye nnaakoma mulo mpaka gye nnaakoma twongere obbakanga tubabuze emirembe bwe tutyo bwe tugenda okufuna future y'abaana baffe akasembayo olwaleero Museveni ne mumala mumuzza mu ntebe enkya buli mwana gw'olina ogenda musasulira omusolo nga school fees tebabiwulira n'omala ozza Museveni mu ntebe kubanga y'entebe ya future y'omwana wo y'entebe yo ye future yo n'omala ozza Museveni mu ntebe eyo kitegeeza omwana wo agenda sasula omusolo bano be bamuzza mu ntebe bw'obadde osasula wali eri mu mitwalo 15 kati ogenda zitwala mu revenue kitegeeza misolo I sign out alaali lasita kisigadde mbuulira wamma oba olina ekibuuzo nze nkwagala nnyo okuba omuvubuka mu bavubuka bonna jjajja tulina kuba balalamu okusalawo emirembe nabo n'otegeera amazima okitegeera olowooza sikola wayinza obutaba awansinga kuyingiza omusajja wa chapati nabagambye omusajja mumukoleko wayinza obutaba awansinga yingiza ssente wano naye lwaki ogenda n'otunula nga ssente erina weetakola awatali lulwovulo ne bw'oteekaawo ekizimbe ekyo akirinamu interest agenda kujja kubukusa akikugyeko bananga alina amagezi ategeere naye nze byeyanga kyakabi bro mukole mweyongere okukola kuba mulina okukola wabula lowooza nnyo ku ddembe lyo lowooza ku ddembe ly'omwana wo mulo ono omuyaayo ono
tumubeeremu 226 oyo yekka 226 ye Kyagulanyi addako wa pulezidenti wa Uganda. Mwana nakitegeera dda nze. Tuyita omwoyo gw'eggwanga, omuntu okukolera eggwanga ne weewaayo n'ogamba nti munnange katusitule eddoboozi tulabe ekiddako. Ate munnange bw'olaba mu kifaananyi ye Dr. Jose Chameleon ne mukyala we Daniela Atimu ng'essaawa ya kakati wenjogerera munnange yatuuse dda mu kkooti. Atimu agamba nti ye ayagala babe nga baawukana. Jjukira emabegako twawulirako nti Daniela yamuvinga on era nti yafuna omukyala omulala, omwami omulala. Why not? Kubanga ne Jose Chameleon naye bulijjo tumulaba apepeya ne batugambako nti Juliet Zawede muninkini we era mbu munnange buli kimu enteekateeka zaali zakubanga oba oliyawo basetolinga wamu, naye Jose Chameleon ye kirabika ebintu tebyatambula bulungi, naye ng'omukyala ye mbu Juliet Zawede yali mweteefuteefu basetolinge. So Daniela nawe n'asalawo mbu n'amuvinga on n'afuna omuntu era essaawa yakakati yaddukidde mu kkooti ayagala baabukane mu butongole babagane n'ebintu. Oli ku NCK TV. Tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde nkomawo nabyo tofa.